Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nkomyewo ne vidiyo zaffe ez'omu kisenge, nkomyewo ne paati ey'okutaano. Kyenjagala tutunuulire olunaku olwaleero, omukyala ono ng'oyagala omukyala ono abeere ng'afuna obwagazi mu bwangu, obwagazi obwo obw'amaanyi, oba ng'oyagala omukyala oyo abeere ng'ayima mu bwangu, bifo ki by'olina okubeera ng'omukwatako oba ng'omuweweetako oba by'olina okubeera ng'onuunako omukyala oyo asobole okubeera ng'ajja kuyima mu bwangu. Ekifo ekisooka ng'oyagala omukyala oyo ayime mangu oba afune obwagazi obwo obw'amaanyi, oteekeddwa okubeera ng'omulya ku mimwa. Emimwa egyo gireetera omukyala ono okufuna obwagazi n'abeera ng'ajja kuyimirira mu bwangu nnyo. Ekyokubiri, omukyala ono singa obeera omunuunanuunakokko mu bulago, kijja muleetera okubeera ng'ayimirira mu bwangu kubanga afuna obwagazi obwo obw'amaanyi mu bwangu. N'obulago obwo buleetera omukyala okufuna obwagazi singa obeera oyisizzaamu olulimi mpola wamu n'amatu. Amatu g'omukyala oyo singa ogayisaako olulimi mpola, omukyala oyo abeera ajja kuyimirira mu bwangu oba aba ajja kufuna obwagazi obwo obw'amaanyi. Ebintu bino olina bikolera mu buliri nga mugenda kukola ekyo ekibeera kiddako. Sooka omukyala omulage ebintu bino afune obwagazi obw'amaanyi, n'olwekyo amatu kikulu nnyo okugayisaako olulimi. Ekirala, amabeere. Buli w'okwatirira amabeere g'omukyala oyo, omukyala oyo abeera agenda kufuna obwagazi obw'amaanyi. Buli w'oyisa olulimi ku nnywato z'omukyala, omukyala oyo agenda kufuna obwagazi obw'amaanyi oba agenda kuyimirira mu bwangu nnyo. N'olwekyo yisa olulimi ku nnywato z'omukyala obeere ng'oganuunako mpola. N'ekirala, wansi waago naye osobole okuyisaayo olulimi oba n'oweeweetayo mpola. Kwe ganoobeera ng'ogakwata mu nkwata eyo egenda okuleetera omukyala ono okufuna obwagazi obw'amaanyi. N'amabeere makulu nnyo okubeera ng'ogatunuulira ggwe omusajja ng'oyagala mukyala wo afune obwagazi, beera ng'omukwatirira ku mabeere ago wamu n'okuganuunako nga bwe nkunnyonnyodde. N'ekirala, omukyala ono kikulu nnyo obeere ng'omuweweetako ku kabutobuto. Weweeta kabutobuto k'omukyala oyo agenda kufuna obwagazi obw'amaanyi. N'ekintu ekirala, omukyala abeera ayina abalongo. Abalongo abo osobola okubeera ng'obayisaako olulimi mpola. Ebiseera ebisinga omukyala abeera n'abalongo, kizibu nnyo okubulwa obwagazi. Ggwe omusajja oteekeddwa okulaga omukyala oyo abeera ayina abalongo ebyo ebigenda omuleetera okufuna obwagazi, kuba omugaso gw'abalongo ogumu ku gyo gweku. Omukyala w'aba ayina abalongo, beera ng'oyisaako olulimi mpola ku balongo abo, omukyala oyo agenda kuyimirira, agenda kufuna obwagazi obw'amaanyi nnyo. Kwegamba ebintu bino bikole mpola mu kwagala n'okubeera ng'oyagaliza omukyala oyo abeere ng'ajja kunyumirwa ebyo by'ogenda okumukola. N'ekisembayo, omukyala oyo buli w'omuteeka olugalo mu bukyala bwe, naddala waggulu awo wali kabinigalo, omukyala oyo abeera ajja kufuna obwagazi nnyo. Nabagamba nti omukyala ono okumuteeka olugalo munda oba okukwatirira wansi eyo kye kirina okusemberayo ddala, si kye kirina okusooka, nedda. Sooka omukyala omulage ebyo eby'enjawulo eby'owaggulu, okumunuuna ku matu, okumunuunako mu bulago, okumunuuna ku mabeere, okumuyisa olulimi ku lubuto, ku kkundi, okumuweweeta kabutobuto, wamu n'okuyisa olulimi ku balongo be mpola, wamu n'okuteeka olulimi ku kabinigalo ke oba n'okayisaako engalo mpola. Omukyala oyo abeera ajja kunyumirwa nnyo. Ekirala, ajja kufuna obwagazi obw'amaanyi ennyo. Omukyala oyo kijja kuba kizibu nnyo okugamba nti sirina mazzi, sirina bwagazi, situukanga ku ntikko, simalangako. Kijja kuba kizibu nnyo olw'ensonga singa onaamulaga ebintu ebyo eby'enjawulo ng'omukwata, omuweeweeta, omunuuna ku bifo ebyo eby'enjawulo bye njogeddeko, n'olwawo ng'obinuuna, n'olwawo ng'obiweeweeta, omukyala oyo agenda kufuna obwagazi obw'amaanyi. N'ekirala, omukyala oyo abeera ajja kunyumirwa nnyo ky'ogenda okumukola singa onaaba osoose n'okola ebyo nga bwe mbyogedde. Wano abakyala mmwe abatalina abalongo, kikulu nnyo muteekeko abalongo. Kyalira ensiko, omukyala abeera n'abalongo ebiseera ebisinga buli babeera bayisaako olulimi ku balongo abo, kikuleetera okunyumirwa wamu n'okufuna obwagazi obw'amaanyi. N'olwekyo abakyala muteekeko abalongo abatabalina. Omukyala oyo munoonye okumala eddakiika nga 3 oba eddakiika 15, kimuyambe okubeera ng'afuna obwagazi, omubiri gwe gukkirize ogende okumuteekayo akantu ako abeere ng'ajja kunyumirwa bulungi nnyo, kimuleetera okubeera ng'ajja kumala mangu. N'olwekyo
abakyala abamu mbeere nga mubalaga ebintu ebyo kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Paati yaffe ey'okutaano kangikomyawo, tujja kutandikira awo ku paati ey'omukaaga ku nsonga zaffe ezo ez'omu kisenge naddala omwo mu buliri. Kambawe WhatsApp namba yange. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.